Wano mu kibuga Kampala Zana we bayita ku Batabata mu Makindye Ssaabagabo we wayita emyalo egy'enjawulo egireeta amazzi okuva mu nsaalu ezitali zimu mu kibuga Kampala olwo nno ne galyoka goolekera ennyanja Nalubaale. Kyokka mu kitundu kyekimu we wali ekifo amazzi gano we gakuŋŋaanira naye nga makyafu ebitagambika galimu ebicupa gatako ne kalondo ow'enjawulo asuubira okubeera ow'obulabe eri obulamu bw'omwana w'omuntu. Mu kifo kino wengwiridde ku baana abali wakati w'emyaka 9 ku 12 bensanze wansi mu mazzi nga bagamba nti bavuba. Bano nno bakka mu bizzi bino ebikyafu ebitagambika ne babaako ebikabi by'ennyanja bye bakwata omuli enkejje, emmale n'ebyennyanja ebirala. Wabula ekisinga okwewunyisa be baana bano okubbira wansi mu bizzi ebiwunya okufa obufi ne bataayiriza ebyennyanja bino wansi mu mazzi ekintu ekiteeka obulamu bwabwe matigga. Bano bwe bandabye nga mbasazeeko wano we batandikidde okunneekengera era abamu ku bo bensookeddeko kibadde kizibu okubajjamu omwasi nga bw'owulira. Just kuliko ku kamera just ddoboozi yokalyokalyoka nga bwetunyumyamu ng'ono bw'abadde ambulirako okwo mukikola mutya? Ekifo kino bakiyita batya? Zana bisamu katimba ak'ensiri nga bateze wabweru. Ngenze okulaba ng'abaana bano bazibiikiriziganye nnyo mu bigambo byabwe nange ne nteekawo embeera gye biggweredde nga basumuludde emboozi engeri gye bakka mu bizzi bino ebikyafu n'okuwunya nga biwunya ne batandika bbogo bayita ogw'okuvuba. Tunyumyemuuko nkute wano yasi ddoboozi ngadabawo ekikomando mujja namwe tunyumyemu nammwe. Tukubeera obutimba bubiri kati tusanga ekigoma ng'ekyo nga ababiri bategane wabweru ababiri nga bagenda eri kati nga mugenda ababiri bayingira munda ng'omu akwata ekigere kye nga kyambaza katimba nomulala naye akwata ekigere kye nga kyambaza katimba. Ekigere? Ng'okyambaza katimba ng'omutandika oleetayo mugi kati zo ziba zigenda zikola mukamu nga zidduka nga zijja nga ziyingira kanene bwemutuuka wano zibeera zimaze oyingira naye mubeeramu agaganene emmale mubeeramu ezo emmale nga zo nnene nnyo nga yesobola okujja nekutomerawo ekyo yo nedduka ate bwe mufuna omukisa nga mugikwata. Kambuuze obutimba bwe mukwasa butimba bwa nsiri tebulina bituli binene biri awo obutulituli butono ag'ennyanja ge mukwata ganene nnyo ate gayingiramu gatya? Obutuli buyita busobola n'omu oyitamu ziyitamu n'ekisinza ky'ennyanja ki ekiyingiddemu bwebanga mmale esobola oyitamu bwebanga engege tesobola ate obutimba tebubeeramu bituli. Mumaze ebbanga ki nga mukwata ebyennyanja bino? Bbanga ddene. Olina emyaka ng'emeka? Nze 14. Oli 14? Kakati ogwamu n'owugaba ngambe nti musobola sooka ombulyeko ku bukugu bwe mukozesa okuyita mu kintu kino ne mugguka sayidi z'eri. Okuwuga tukuba ebigere nga nalina emikono tukolawo ekisi awo tuba tusobola oyitamu bulungi. Abaffe ekintu kino abaana kye bakola kya bulabe naye njagadde okumanya ebizzi bino tebibalwaza ye abaffe abaana bano basoma oba tebasoma nawa gye batunda ebyennyanja bye bavuba mu myala gino. Kakati ebyennyanja ebigibwamu byo biragawo? Ennyanja tubitunda mufunamu ssente. Mwali mubiriddeko nga biwooma ddala? Tubirya. Osuubira ebyennyanja bino bivaawa? Kakati bazadde bammwe tebabanoonyako kubanga saawa eno wandibadde oli ku ssomero? Ate twasomye batuga tukomewo ku Mande naye nga ffe tukola ku wiikendi bamukaaga na Sande. Temulina bulabe bwona bwe musanga mu kintu kino? Tewali pozera bintu nga bigiraasi. Ebigiraasi? Tibasala? Bitusala bisala lumu na lwalumu binafera bina bye bitukola twabimanyira. Mwabimanyira? Okay. Nze Martin Amaiko Kigongo ku Radio Simba agafa mu Kampala.